Nkwaniriza ku BBS ebyenfuna olunaku olwaleero nze Peter Atenyi. Olunaku olwaleero ngenda kwogerako ne Barbara Kasekende ng'ono nno mukugu era musomesa mutendeke okuva mu banka ya Uganda Development Bank. Agenda kutubuulira ekkatala lya banka eno katala ki, balina buvunaanyizibwa ki era bayinza batya okuyamba gwe omuntu ali eyo okwekulaakulanya nga tofunye kalubiriza. Mu 1972 gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yagonjawo banka y'ebyenkulaakulana eya Uganda Development Bank. Ekkatala era obuvunaanyizibwa bwa Uganda Development Bank kwali kusiga nsimbi mu bintu ebyo ebyali biteekeddwa ebbali ba musiga nsimbi era ebyo ebintu nga bivunaanyizibwako gavumenti butereevu. Muno mulimu okukola enguudo, ebyobulimi ku mutendera omunene, amakolero amanene, amabibiro g'amasannyalaze n'ebintu ebirala bingi. Obutukidde leero nga giweza emyaka 52 nga banka ya UDB eweereza era ng'erina obuvunaanyizibwa okuteekesa mu nkola ssaako n'okusobozesa enteekateeka ya gavumenti namutaayika ey'enkulaakulana eya National Development Plan 3. Oluvannyuma lw'omuggalo gwa COVID-19 gavumenti yasalawo okussa ensimbi ezikunukkiriza obuse bubiri bulambirira okuyambako enteekateeka eno era ng'ensimbi zino zaali za kuwolebwa ziteekebwe mu bintu eby'enjawulo. Kati zino business zetutambuza awamu tezisobola kutambula zokka, zibeera n'obuyambi omuzungu kyayita ecosystem okuziyamba okukola ki, okukulaakulana. Kati ebitongole ebirala bye tukwatagana nabyo ebikulu ennyo ekisinga era ekisinga okubeera ekikulu Uganda Registration Services Bureau URSB, kubanga buli business erina okubeera ng'eri era nga mpandiise ng'eri registered. Endala eya standardization UNBS, Uganda National Bureau of Standards, eyo nayo tutambula nayo. Endala enkulu abasinga gye batera okwekweka bannange kansibe tunakyogerako ba businessmen and women badduka emisinde bw'obawulira ku URA Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority kitongole kikulu nnyo kubanga bwe tutabasasula nabo tebasobola kutuwa ssente. Essente za URA zezituyamba okubawola mwenga ba businessmen and women. So tutambula ne URA, tutambula ne NEMA ekwata ku byettaka, tutambula ne NSSF ekwata ku by'abantu okulaakulana. Kati nganze omukozi mu kitongole ekimu oba mu kampuni nkulaakulana ntya? So tutambula ne NSSF, tutambula ne Uganda Investment Authority kubanga gwenga businessman or woman oli investor wano mu Uganda kitwandiisa domestic investor, nabo tutambula nabo kubanga batuyamba ku licenses naddala abo abaagala okgenda mu kyewandiise industrial parks naki oba weetaaga okuyita through Uganda Investment Authority. Naye tukola n'ebitongole ebirala kangame ng'ekyabakyala UL nayo tutambula nayo kubanga zino association tutatambula nazo tetusobola kukwata bakyala oba n'abaami abali mu bino ebitongole naye nga businesses zino okulaakulana entity oba tutwandise ebitongole bya gavumenti ebyetaagisa business y'okulaakulana fenga Uganda Development Bank tutambula. Twina commercial bank, twina ne Uganda Development Bank kyebandiise a development finance institution. Kati ffe sectors zetulimu the sectors mandated by government under the National Planning Authority. Twina sectors government zegamba zeyagala okukola ki, okwatako. Era sector enkulu esinga obukulu ye sector y'obulimi oba ey'obulunzi, sector ya agriculture. Eyo sekta nkulu nnyo era eyo tugiyamba buli ali mu sekta eyo oba gwe transporter oba gwe alunda oba osimba oba export wonna woli mu sekta eyo tusobola okuyamba. Tuyina ne sekta eya industry, naye industry mulimu emitendero mingi. Njagala nnyo okufokasinga ku manufacturing ne cottage industry. Cottage industry abasinga ba businessmen and women kati nga bali mu kikuubo eyo yonna abakyala bali mu byalo ze industries ezo ze bali mu bana bakola obukomo kinaki obutonotono kyetwandise a cottage industry eyo nayo ki mwetuli kubanga ebiseera ebisinga bano abantu kibeera nnyo kizibu ogenda okufuna loan mu commercial bank.
sector ya tourism kyetwamba oluzungu kyebandiise tourism okujja okulaba ebirungi bye tulina mu nsi yaffe Uganda ebyobulambuzi eyo sector nkulu nnyo era bw'olaba Uganda kakaki kyetukulembeza olwaleero naddala mu bitongole ebyo ebyebweru eyo sector tugirimu nnyo sector ya education and health abantu abayinabo like a skilling school oba kyewandiyise a vocational school eyo tuliyo nnyo kubanga twagala nnyo okulaba abannayuganda nga bayiga okukozesa engalo zaabwe ebintu by'engalo ebyemikono okay also ne mu byalo amasomero tulina ekizibu ky'amasomero naddala mu byalo tukwatagana n'amasomero mu byalo nago tugayamba sector endala sector gye twandiyise sector ekwata naddala ku bavubuka ye sector ya creativity oba creatives and services creatives beebo kakati nga ba cameraman ng'omwami waffe wano ali naffe olwaleero tulina n'abali videography yogera ku videography yogera ku bayimbi baffe naki eyo naye gye tuli naye also creatives bino ebintu byetukozesa naddala bw'oyogera ku tourism industry abakyala bakola ebintu ng'ebibbo naki banka eno weyatandika nga tuli nnyo mu bizinesi ennene zi factory n'enguudo okukulaakulanya omuzungu kyeyandise infrastructure of the country naye ne tulaba nti ng'abantu abasinga tubakoze eki tubalese emabega kyetuva twatandika special programs programu yaffe eno ebaddewo emyaka 2 naye nga special programs eri mu mitendera 3 okay oyina kyetwandiise SME loans SME abo anybody ali mu SME asobola okujja n'afuna loan eyo tutandikira ku $5,000,000 paka ku 520 million okay eyo loan ya SME eddako ye loan y'abakyala ndi mukyala of course nze nsinza okusanyusa nga nayo tutandikira ku $5,000,000 paka 920 million netubeera ne loan y'abavubuka okay loan y'abavubuka nayo etandikira ku $5,000,000 paka 520 kakati omuntu ayinza okubuuza naye lwaki loan muzigabanyamu nnyo bwe mutyo kakati katudde ku bavubuka loan y'abavubuka nga tetusobola bateeka ku level y'emu ng'omuntu owa bulijjo kaŋŋambe haja ali eri downtown musuubuzi business yeekutteyo abaddeyo emyaka 2 ono omuvubuka waffe yakakola ki yakatandika kati loan z'abavubuka ziri a little bit different ku loan y'oyo omwami omuki omusuubuzi kakati bwe twogera ku loan z'abakyala buli mayinza ogamba naye loan z'abakyala buli kimu kiba ky'abakyala nandyagadde okwogera bwe nti loan z'abakyala tekitegeeza bakyala bokka loan z'abakyala kitegeeza loan ensooka osobola okubeera nga gwe mukyala gwa owninga company oba nga gwe mukyala ng'olina 50% shares oba emigabo mu kampuni eyo oba kati omuntu nga gwe otunda ebintu by'abakyala naye ng'oli musajja naye ng'otunda ebintu by'abakyala eno loan y'abakyala osobola okukola ki osobola okugifuna oba nga kampuni yo ng'omwami 30% ku leadership bonna bakyala oba nga kampuni yo abakozi up to 40% bakyala ndowooza olaba abo abaami tuba tetubalese namabega bonna nabo balina webakola ki webafunira abakyala ekizibu ekisinga obukulu ekitutawaanya taka so omukyala tumuyamba kujja nnyo eyo ebirala ebintu ebimu ku loan eno ebinsanyusa bw'oba ogenda kukola standardization oba kyeŋŋambye product yo kaŋŋambe okola bukomo bw'oyagala bubeere ku mutindo olina okugenda bakuteereko bakayita batya ka Q mark ka stamp nti kali ku mutindo osobola okatunda mu supermarket for example so tusobola okuyamba kujja neyo nti tolina kwesasulira loan yo oba product yo gy'oleese bwe tuba tusobola ogitwala tusobola okuyamba ne tukiteeka ku loan gwe ne weeyongera n'okola ebintu byo product yo n'ogissa ku market okuva obamu baba bagamba nsobola okwesasulira immediately mu nnaka 3 naye tukuwa up to 3 years emyaka 3 grace period kitegeeza nti myaka 3 oba tokola ki oba tosasula kyetwandiise principle kiba kitegeeza essente bw'oba osabye $1,000,000 osobola okumala emyaka 3
ba million 10 tozikoze eki tozisasudde mu banking language tuyita principal. Okay, naye kubeerako amagoba gaffe nga kyetwagambye matono nnyo 10 to 12%, naye bwogenda mu banka endala tetulimu 25 26 abamu 3 tetulimu 10 paka 12, so depending on what that is. Eyo looni esooka oyagala zino sente z'amangu mangu, nyina ebikonteyina yange ejja neetaaga obuyambi, kyetwandiise e short term loan. Esente z'amangu mangu kati siina sente zakujja bintu byange ku airport jangu onyambeko ebintu bwe bityo, tusobola okuwa looni eyo. Looni eyo is up to 18 months. Eyo looni esooka. Okay, looni ey'okubiri njagala kuzimba ka factory. Kakati omanyi nasooka nentandika nga I don't know nasimba kasooli, kati njagala kamiru, njagala gejja, njagala kuongeza nkole value addition ku product yange. Kitwandise value addition mu kifo ky'okufuna just empeke za kasooli, njagala kati kola buwunga. Njagala kola buwunga, njagala factory ke njagala nkoze ntya. Kati awo we tujja ne tukuwa what we call a women acceleration facility. Eyo gye tusobola okuwa paka emyaka 8. Oba kitekedde ne grace period paka emyaka 3, kubanga tuba tumanyi nti oba otandika butandisi twagala kuyama nti mu myaka nga 3, maybe even emyaka 4 oba olina wootuuse okutandika okukola ki, okutusasula. Omuzungu kyayita patient capital, kitukuwa obudde. Era looni esemba asset finance. Eno looni ekinsanyusa ku eno looni mba seetaaga musingi, so mba oba toyina kufuna nti ate sokoleta ekyapa ate soka okola eki, no, eyo asset gy'oba ofunye oba eyo tractor gitutwala. Nagambye nti no, UL is our partner. Okay, so bwe tuba tutambula n'abakyala tetukoma kubawa looni, tuba traininga. Business acceleration, business incubation, kubanga abakyala abasinga tulina ebizibu n'ebintu by'okudukanya business obulungi naddala kati. Okay, so kyetukola nti wemba nkuwa looni eno nkuyamba n'enkukulaakulanya n'enkuzimba nga nkuyigiriza. Kyetuba tukozesa organizations ezimu nga UWIRU okugezaako okukulaakulanya abakyala bano. Obali okusigala nga okyekumidde ku BBS Terefayina. Kkiriza nkulage akatale k'ebyensimbi nga bwe kayimiridde ate nkomewo n'ekitundu ekyokubiri, tovaawo.